Ssebo omukubiriza omukolo, ssebo minisita, mukama wange External Affairs mu PLU, mufuti waffe maama Nasimbwa, mikwano gya Tamale mwenna, taata Sali, bannamawulire, mikwano gyaffe mwenna, njagala kwebaza Katonda olw'olunaku luno olwokubiri olw'okufa kwa Tamale, kubanga ekyamazima kati nkakasizza nga mirundi yafudde. Kintwalidde obudde bunene okikakasa, naye nzikirizza nga mirundi mukwano gwange yafudde. Mpulidde ebigambo bingi ku mirundi ono, era nja kwogera ebyo byokka bye ndowooza nti bannabibagamba. Naye nga sinnabyogera, njagala kwebaza namwandu, webale kwagala mirundi na kumujjanjaba. Mirundi ono abadde abaagala nnyo, era buli mukazi we ng'alina ekitiibwa ky'amuwa, era ng'alina ebintu bingi byakubuulira ku bantu be. Era bwe yaŋŋamba nti ye wa NRM naye mukazi we wa DP, yali ategeeza ggwe nga naye nze namuleka nkola bibye. We bali kumujjanjaba paka ku ssaawa esembayo. Bassebo ne bannyabo, ennaku ya Tamale mirundi ennuma lwa ngeri gye twasisinkanamu, kubanga nze bampa mirundi nga simwagala, bampa mirundi nga muwulira buwulizi nti mukambwe, avuma, mutamiivu n'ebyo bwe bityo. So ne bamunkwasa ku TV okukola naye nga simwagala. Era olunaku olwasooka ng'ali mu studio nabuuza bakama bange nti mwayagadde ku ngoba, kubanga yajja atamidde, omwenge gwe kweguli, ate nga ne bw'ogumugamba agukugamba nti agunywedde, era ng'akubuuza nti zo factory ezigukola bw'ataagunywe zigukolera ani? Ne mugamba mirundi omwenge gujja kwokya ekibumba. Nambuuza ekibuuzo kye sirierabira nti abafa n'ekibumba ekiramu baba waaki? Era okuva olwo nempa omwenge gw'ekiti. Naye oluvannyuma ennyo nga tukolagana, nazuula ebintu ebyenjawulo ennyo mu Tamale mirundi. Nazuula nga Tamale mirundi alina obulamu busatu. Waliwo Tamale mirundi ku mulimu, waliwo Tamale mirundi mu bantu, waliwo Tamale mirundi ewaka. Era bw'oba onayagala okutegeera Tamale mirundi tobitabula. Tamale mirundi ow'ewaka ng'afunye essimu ya Nasimbwa, musajja mugonvu, n'abyangatana, banjagaza ki kangende, olabira nti ewaka muntu mukkakkamu, awulira mukyala we, amuwa ekitiibwa, era bw'aba ne kyamugambye akikola. Tamale mirundi n'abeera musajja ayagala ennyo abaana be, era mwenna mubadde mukimanyi nti bw'abeera ku baana baga nti bw'okwata ku wange sikuttirawo. Namugamba olumu nti gwavuma ennyo Abaganda ng'ate oli wankima. Ani ali
twala bawala bo batutiisa nti nabo bwe batyo. Nagamba bawala bange nabakolera dde ekika ekyenkima nakivaamu nayiya amannya kika kyaffe tugenda kweddira ngambizzi n'amannya ngalina Kagodo, Zamulidde, Matu, Lusuniya n'ebyo bwe bityo. Kale bassebo ne bannyabo bw'oba onyumya Tamale emirundi toyinza kumaliriza, naye abadde mukambwe ku mulimu. Era ku mulimu ogwo ng'ekimufuula omukambwe kye nayize nammwe kye njagala muyige, bw'oba ne kyokkiririzaamu ky'oyagala olina okukifiirako. Tamale emirundi abadde akkiririza nnyo mu kulwanira eddembe ly'abo abanyigiriziddwa, fighting for justice of the downtrodden and the underprivileged. Era nga buli lwalaba anyigiriziddwa ayogera, abantu ne balooza nti baamusasudde baamuguze, naye ng'ate ye aga nti abantu abo mbamanyi. Olaba boogera ebyo oyo alina kye yabadde abakoze, balina kye badde bayisaawo, era bigenda okuggwa. Amazima baali balina kye baagala okukola ki? Okuyisaawo. Kale ekyo abadde akiremerako nnyo, ate Tamale emirundi nga w'amazima talinga mmwe. Tamale emirundi nga takugeya, ye muntu gw'oleeta mu studio n'avuma abali ebweru. Bw'amala bakajiijiiri bantu eya pusi n'abamaliriza n'adda ku ggwe. Akoze oli musoga, mutwe ngalabi, naye olina obwongo. N'akuvuma bulungi awo wennyini nga takugeyezza ng'abalala. Era nagenda muyiga mpola ne mwagala, kyokka nga simanyi na kumanya mirundi. Tewali kintu kyokka mu nsi tubadde n'ebintu bibiri byokka bye tufaananya n'emirundi, naye ng'ebisinga twawukana. Nze nakulira Mengo ku CBS. Kabaka ye yampa omulimu. Nga buli lw'oyogera ku Kabaka obeera onkoonye, naye nga bw'abajja ajja kutwalira bonna. Gwe moderator amanyi oyagala Mengo, wakulira ku CBS n'asooka atwala ab'Emmengo n'obuuza nti wabwe ndibasanga ndibagamba ntya, awo nga tetukwatagana. Natandika okukola n'emirundi nga ndi FDC, naye nga najja ku Lwokubiri nga yeetimbye NRM naga nti n'ebiri munda byonna mbisiize yero. N'akumetta yero ye ng'oyagala buluuyo, naye nga mulina okukola. Mirundi yansanga ndi muntu wa Besigye nnyo, kubanga amazima nze njagala Besigye n'obulamu bwange bwonna n'emmeeme yange yonna n'amaanyi gange gonna. Kati ye najjanga enkofiira Museveni, esaati Museveni, akatabo Museveni, n'akukuba Museveni we ng'ate akimanyi tomwagala. Era nagamba nti oyo musajjawo ngamba ono maasombira, ng'amanyi kyakola kikufumita. Mirundi ne tubanga mu bintu byonna ebingi tukwataganyeko ku bintu bibiri byokka. Ekisooka kwagala bazadde baffe. Mirundi nga bw'otamuterako nti mutabani wa Mole Namatovu, puroguramu ndowooza eba teetandike. So twakifaanaganya ng'ayagala nnyo nnyina, nange njagala nnyo maama. Era kye tusinza okukola fembi, buli omu yasituka n'atwalako munne, yantwala n'endaba ku Mole, nange ne mutwala n'alaba ku mukadde Namukwaya. N'ekyokubiri ekitugasa ebadde Piero yo. Mirundi yanjagaza mutabani wa Museveni, ne tuyingira mu Piero yo. Ebiri byokka bye tubadde tufaananya, ebisigaddewo byonna buli kyabadde ayagala nze sikyagala. Waga nti nsanga ku De Winton wanywera muwanga bakuwona, kozi tolina magezi, tolina magezi. Ono w'amazzi temumalira budde, nga kyategeeza nti gwe tolina magezi onywa amazzi tonywa ki? Kale ebintu ebyo bibadde bingi, naye njagala kubagamba ekigambo ekisembayo nti mirundi tabadde mukambwe nga bwe mumulaba. Mirundi abadde musajja wa kisa nnyo, nga bw'omunyumiza ekizibu ng'okifunye tawummula nga takikozeeko. Era waliwo abantu abadde tebannamanya nga Mirundi ozo yava mu gavumenti, nga tugenda okuva mu studio nga bamulinze wansi baagala ssente,
naye omusajja yavadda mu ofiisi kati ng'asooka n'amutwala n'amuvuma, nze natta kitaawo, nze natta nnyoko, nze nagamba wewe mukuba abaavu onaakeeranga luli kiseera nze nkusasulira saagala tolina magezi nedda agamba nedda ng'omukono guli mu nsawo aba amala ekigambo nedda ng'oli owedda gwavuma amuwadde ki sente ayomba agaba. That was the mirundi I knew. Mirundi akuuma obudde, mirundi teyeyosaako mu puroguramu yonna okujja kyokka ng'oyinza okulooza nti oba oli awo taasobole kujjukira budde, akuuma obudde. Ate mirundi Nasimbwa y'anaatubuulira, simanyi suuti z'alina, eva smart, emyaka 10 gye mulabidde buli lunaku essuuti, time after time, abadde musajja ali smart. Basebo ne bannyawo, njagala kubeebaza okujja okwolekera mirundi. Nannyonnyodde wano jjo nti bwe bankubiranga mirundi afudde nayagala nsitukirewo ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Embanga naye waka tewaali kagaali, tewaali motoka, tewaali pikipiki ennyanguya. Bamwe nti bannamule baagayi nabadde nsaba mmotoka, bannange ekiro ekyo kirongoosa si bwe kyabadde, nayagadde kubategeeza. Mukama Katonda alamule mirundi bulungi, nze sirimwerabira. They will never be enabled on earth as friendly and genuine to me as Tamale Mirundi. May your soul rest in eternal peace. Webale nnyo lwakuba yakuyita nga talina kutuuka ennaku 2 n'obantu nabakutuuka yakuyita abadala sula birio genzi ekisubi wamu ne twebaza president n'amakage abasuubiza okuliisa ku nnyimba ezino 2 obudde bw'ekiro. Era ne neebaza president akkiriza okukola ku kosti y'okuziika kojjaffe oba mukwano gwaffe Tamale. Tetwandyagadde nga kubakolera bintu nga bafudde, kyandadde kirungi nga balamu ne tubakolera. Omuntu omukolera ekintu nga mulamu ajjukira, abeera akujjukira. Ku lumu puroguramu emu omugenzi Kojja Tamale yagamba nti nze ndi musajja mugezi, mama wange mole yanzaala nze ndi mugezi, naye webanga nfudde bannange temwerabiranga ani, mama wange mumuwanga n'alya. Akantu ako Jod Adamu Kungu yazeemu n'akampeereza nangamba ojjukira omusajja ono yogera bino ebintu. So tujjukire abantu bano, tumuorganizinge, tumusabire afune ekiwumula ekirungi n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire, atebeekere emirembe buli kaseera. Kubanga yabadde ayogera ebintu nange lumu ampeteramu n'anvuma nenkubira mukyala we, simanyi aliwa madamu oyo gwentera okukubira aliwa manyi omukubira ne mugamba kati onanvumira ki, nangamba nti ati omumanyi, ne mugamba leero anvumye nengamba naye kati Kojja namukoze ki, ti ayagala sente ndowooza oba kadere kakuvumemu nanvuma, nengamba sijja muwa sente oba nvuma wanaakobanga abivaako. Ye nga babeera n'ebbajo kintu kimu, leero wanvuma ku makya bbajo yanvuma akawungeezi. Nengamba ne bano abantu bo babeera ki, naye nga nze simunyigirangako era sola munyigira kubanga abeerako jjange wali ekaliisizo mama bamuzaala emiti. So mama bamuzaala miti, osanga oluganda we lulyawo lutonotono, so nina omuwa ekitiibwa ng'omuntu ava ekaliisizo bamama bange. Ate ndi wante, mama wante. So tujja kusigala nga tukolagana nga famire. General Muhoozi yalumiddwa nnyo kubona abadde mukwano gwe okumala emyaka 20. Olwo n'olumu nyiiga ne ngamba bamugye ku radio. Nali ndi awo General mwennyini n'agamba General tasaba alagira. Tamala alina okudda kuki? Ku radio. Ate nze ne neegayirira Tamala adde ku radio ze yamugobye. So General ayagala nnyo Tamala nnyo era yamukoze bubi. Ono Tamala abadde nga marketing manager nga y'omwogezi waffe mu Buganda mu Central Region. So okufa kwe kwatukoze bubi naye mbalayirira aba family. Bwe mubusanga obuzibu tubuulire. Tuyinza obutabeera na bimala family yonna naye ekitono. Kubanga Tamala alina enkola gye yasiga abaana bange ku radio, bonna babadde bakaaba nga Tamale wajja ku radio n'omusasula sente z'amafuta nga tagenda nazo zonna ng'akwata sente ezo
n'asiibula dda mukungu kati nga te yafuuse manager wa radio natandika obbawako buli ali awo esigadde n'asala ekkubo waliwo akabbala bakayita kimese butebe buli awo bufoomu batulawo abantu boogera luzungu lungi nnyo abantu bategeevu naye bagiyita kimese eri awo ku radio 4 wabwerwawo ng'atuula awo alisi zimala kuggwawo n'alyoka avaawo naye nga teye mwennyini ng'akozesa obucupa oba bubiri oba busatu bubiri nayogererako oluzungu nayogera oluganda nayogera ebya Russia nayogera ku Museveni nagamba Museveni mumaze olusembyeyo twabadde omwafaaro ku kirunda nga tuzika mukyala we Tamale najja mu byambalo ebimyufu ne mugamba kojja ate kiki Museveni namumaze sagala kuwulira kintu kyonna oyo namumaliriza kati ngenze eno ne mugamba kati ogenze kulya mukene ovudde ku mpuuta ogenze mukene nagamba gokyali mwana muto bino bindekere kati we simukwatamu eriyo n'afuna kyenfunye kasoke musike eriyo neze babaze zengenze so oyo mwami Tamale so nsaba Katonda awumuze mwami Tamale Haji ngenda kusaba soko tulombere kadwada kemuyoka akamuwa ebibi byonna nga bikoma wano ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا فاجعل جميع أمورنا سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. So tweyanziza nnyo kuba temubeeramu ebyolwala damu byakuddamu nti ate eno ssuula weeti egambe kino ebyawe bikomyawo so mbadde nsaba nga sinamaliriza mpeeko omukulu wange ababuuzeeko oluganda lwerwo mulukirize nga bwe lunaabeera. Abenju y'omugenzi mukwano gwaffe Joseph Tamale Mirundi tuwulira ennaku kubanga mukwano gwaffe afudde naye nze ndowooza yakoze emirimu gye gyonna mu nsi yonna n'agimala. PRU tulumiddwa nnyo eggwanga lyonna naye tujja kubeera nammwe tugenda kumuwerekera paka kaliisizo Mungu bwasazeewo Mukama abawo omukisa. Nga nyongereza ku byayogedde PRU tugenda kungubagira wamu n'omukulu kojjaffe omwogezi wa Buganda owa PRU naye waliwo n'obubaka obw'enjawulo obugenda okuleetebwa nga bwa PRU mu bbanga eritali ddene so tetwagala kulwana nsinga kubanga buli lwana nsinga batandika kulwana batandika okulwana nti ate zino za gundi ziri za gundi kino kya gundi nedda ffe twagala famire gye bayita famire ya Tamale twagala famire gye bayita eyakojja omukulu Tamale so nga PRU tujja kugenda ekaliisizo tujja kubeera wamu nammwe enkya ekyengera ate era tujja kubeera wamu ekaliisizo ku Lwomukaaga ne ku Sande tujja kubeera wamu. Twagaliza champion waffe omulwanirizi w'eddembe ly'abamawulire omuwandiisi w'obutabo nze kyemmanyi ku kojja kyaleka eddiiro ero lijjudde obutabo kubanga yalina akatabo buli lunaku buli wajja kumpewo n'agamba kano kaafulumye ani alina ku katabo ka Tamale ani yabutwala obutabo bwe kubanga buli lunaku afulumye akatabo buli wala kubanga tulina okubugula obwo obutabo bwonna bonna ajja mu puroguramu n'abeera n'akatabo akapya buli lwazze so katumusabire Mukama mmwe ekiwumulo eky'emirembe. Simanyi oba waliwo abatamanyi Luganda tudde mu Luzungu waliwo abaagala Oluzungu kimala kale weebale nnyo kasabe Sserugama Tova ajja ababuuzeeko. Sseruga yajja okuyita mukwano gw'omugenzi omulangira w'ekaliro neyanziza mukama wange minisita bannyabo ne bassebo bakungubazi bannaffe mwenna nange ng'omuntu neegattako sosa okwogera
okubakubagiza nange okwekubagiza okufiira omwana mulenzi ono Joseph Tamale Mirundi. Tamale Mirundi nze abadde mutabani wange kubanga nze Matovu, omukyala amuzaala yenna Matovu, n'olwekyo nga mpita kojja. Nasooka omusisinkana mu mwaka gwa 1999. Obudde obwo mu Uganda mwalimu ekizibu ekikwata ku nsonga z'ettaka, etteeka ly'ettaka. Oweekitiibwa Basoga Nsaagu yali agenze ku CBS n'atwalayo ebirango bya gavumenti ekole gavumenti kye yali egamba ku kigambo ky'etteeka ly'ettaka. Bw'atuukayo ebirango yabimugobya, najja n'ekisawo kyali kinene nga avuga na kivuge n'akireeta ku Radio Uganda. Wali watandikiddwawo radio eyitibwanga Star FM, nga ku Star FM zali nkulira ebiweerezebwako. Era mu budde obwo Tamale ng'ayagala kujja ku Radio Star, bakamba bange ne baŋŋamba nti oyo tumukozese naye nga tewali ssente. N'agamba byagala okwogera yabyagala dda, ajja byogererawo nga tasasuddwa ssente. N'atandika okuvunula akatabo ka President Museveni, Sowing the Mustard Seed. Era nze yali akula ebiweerezebwa ku mpewo ne mukwasa muganda wange Innocent Banda ayise wano yazze kati yabamukolako, ne batandika okukavunula buli lunaku olwokubiri ku bwereere. Obudde obwo yali ajja kasente katono, yali akajjewa mukulu Zimwe, ne kasente akalala katono ng'akajja mu Utoda. Ne bakola akatabo ako okumala ebbanga. Era omuntu amanyi Tamale Mirundi okumala emyaka 20 ye mukulu Innocent Banda oyo atuuse awo, ibirako bakulenge. Azze ne muganda wange muto wange ow'engabi owana. Ne tukola bingi ne Tamale Mirundi. Olumu n'atabuka twaga tukola program n'ajerega akalanga akali ke twatukozesa naga aboogera bikyawo balimba. Ne tumuyimiriza n'agamba temuna kyamujja kukola, nja kusigala nga njogera. Era olwokubiri lwatuuka azze ne baŋŋamba ko omuyimiriza wuli azze, genda omugambeko. Nankanga nempeta mpola nemuleka nakola. Nga baba alina kyagamba akiremerako. Bino obukulu omweteekako wano simanyi ndi mukulu, nze nkola program tobimugamba nga alina kyagamba, ng'asigala ku mutima gwe kigugamba era ng'asigala akikola. Ne tusigalayo Tamale Mirundi netukula nange nenvaayo ebyo nga biwedde, naye ne mulekayo nentambula. Ne bampita okukolako ku bukedde era nkyaweerezaayo part time mpeerezaayo. Ne musaba jje mu program nagamba gwe Sseruga nja kujja nkule naawe, naye obusajja bwawo mbumanyi, bwagala nzije njogereyo enjogera nga 2 owandiike amawulire gaabo nti bwangobye bunneewandeko. Kale ensaasira sijja kujja, nekireka. Olumu ng'akuwolereza n'akulwanirira nga toyagala akulwanirire naye nga kituufumu, nga mutuufu. Alonidde abantu banyene naye nze ku lwange yannwanirako nga nkola ku Uganda Media Center
mukulu minisita nemutawulira kino ng'akola ku media center nga nkolayo nga yalowooza nze nteekeddwa okubeera omumyuka w'omukulu w'ekifo ekyo oba omukulu waakyo naddala mukulu owana mukulu Ofono Opondo yajjayo nayimirira ku leediyo kwe yali n'agamba kale kakojja kangaako akasajja kagezi kasoma kalina ne masters bakumidde wansi baganya okakuza abasajja abo kye bankola nako kye batandise okukakola ngenda okulaba nga bayogera bituufu nga mbiwulira ebyo byonna byogera bituufu ngera njagala nywanirire naye nentyamu nemunonya nemugamba mutabange weebale kunwanirira neyanziza kyokola kirungi tukitwala mu maaso kuba abakulu kijja banyiiza so nga asobola okulwanirira ne bw'aba anyiiza abantu abamuli okumpi katufidde omusajja ow'amaanyi yaani abadde amanya emyaka gye nze mpeewuuja bewandiise wano bagamba emyaka 6 abadde n'emyaka 6 okumala emyaka 10 kindabika atandika muto okugyetuuma lwaki sirwa kwagala tayagala kubeera muto ng'ayagala kubeera mukulu nina omwami omulala gwe nina wano gwenkolagana naye era owana oyo buli lwakusanga oyinza okulowooza yadda ku Museveni oba ye mukulu wa Museveni naye ng'alimba naye ayina mitunda abantu bwe batyo bakola twebaze Mukama Katonda yatuwatamala ebirungi teri muntu azikawo abadde yekka he was one of a kind ng'amanyi kyayagala akyagaza omulala ayagala akibeere kisobola kukulaakulana maliriza okwogera bampadde omuzindalo nga tebampimidde budde kati nga minisita bagala okuba ku kyayogera ekyala nakino nga nkimalirize tamala emirundi waliwo bamuwandiiseko emabega kaawo ne balaga bye yali awagira yawagira kwono naye nze azaalibwa mu DP namwezaalibwa fe abakakeesi aba Democratic Party abazaalibwa eyo naye yazaalibwa eyo amazima gye yazaalibwa ebiriyo nga tetubimanyi twabivaako dda naye gye yazaalibwa mwebale kumpuliriza tukoppe tamala emirundi obutabo bwe tubukoppe tube nabwo tabuwandiise tabukuŋŋaanyiza naye famire beeko kyekola kutulabira tamala emirundi obulamu bwe bwonna Mukama Katonda akuume akuwa ekimulo ekyemirembe naffe tujja buzi tuli mu kkubo tusabe Katonda atuyambe tukutuuke naye nga tukoze byamaanyi nga naye ebyamaanyi byokoze nga maliriza Honorable Minister nkusaba gye obeeko kyogamba ekirala bakungubazi bannange nsooka okutwala okwetonda eri Supreme Mufti waffe wenazze nabadde simulabye si kyabuntubulamu okutuuka mu kitundu n'osangawo n'okubagiza abazeeyi n'otalaba munnaddiini akulira abaddiini abaliwo so Supreme Mufti nsaba kwetondera nabadde sikulabye ssewo era kantwala omukisa guno n'obuwombeefu nkusabe obuzeeko ku bakungubazi. Assalamu alaikum. Oweekitiibwa Minisita, abazadde, abako, ab'emikwano, buli omu mu kitiibwa kye, banyabo ne bassebo, aba midiya mwenna, emirembe gya Mukama Katonda gibeere ffenna gye tuli. Okusooka njagala okutuusa okusaasira kwaffe eri nnamwandu abantu ba famire mukadde maama azaala mukulu Tamale abaana abako ab'emikwano olw'okuviibwako mukulu Tamale ono. Mukulu Tamale ono tuvuukidde mu biseera bye bimu emyaka miwanvu ng'akyali mu katabo ka munno amabega eyo obutabo bwaliwo mwebyo ebiseera bangi bamusaayi buto temubumanyi
ate nga abadde mwogezi ng'ayogera mu ggwanga lino ebintu bingi ebyanga okutegeera n'ebizibu okutegeera okujjako ng'otaddeyo amagezi. N'olwekyo tufiiriddwa omuntu abadde atera okwogerera abantu ebibaluma. N'olwekyo tusaba Katonda abantu b'ennyumba ye abooluganda Bakonda b'emikwano Omukama abagumye beere bulungi. MC mbadde nsaba oyite mwami Owana oyite neza Simon Muwanga Lutaaya then n'abakulu abalamu tweyanzizza